Cruise exclusive gwe mukutu kwoli subscribing atuweze emitwalo 7 kale onako lwalero Bobi Wine oba president wa ghetto Robert Kyagulanyi kyaliddeko amaka gaabo abakyali mu kkomera ekitalya nasobola okubanga ate ayina kyawadde. Jjukira nti Bobi Wine onako lw'ejjo yasiibye alaba bayimbi so onako olwaleero batambudde okubadde Eddie Mutwe Nubian Lee wamu ne crew yonna nga bw'ogiraba tukyali mu mwezi gwe bakulizaamu anniversary wamu ne mukyala we Babi oba Barbara Itunga Kyagulanyi. Olunaku olwaleero abambi ekisinza okunsanyusa bye bifaananyi by'olaba ebyo bagenze yonna gye bali mu ghetto bayingidde mu nyumba zaabwe batudde balidde ku ekyemisana banywedde ku kyayi. It has been a good day and this is a good picture oba kifaananyi kirungi nnyo kyalaga abaana abo abali ekitalya. Group ye yali nnene nnyo abamu bakyaliyo abamu baabata omwali ba Eddie Mutwe they were bailed out so olunaku olwaleero Bobi Wine akyaliddeko famire zaabo abo abakyaliyo omukyala y'omu ku abo omukyala w'abambi omuvubuka oyo akyaliyo ekitalya naye nga kyennyongera okugamba nti enkoko zo zirabye sukaali omulabye ettooka olirabye si wabi embeera simbi. So if you are noob supporter, please share the video. Tegeeza munno gwe kikwatako nti omukulu leero akyaddeko maka ag'enjawulo n'abawaayo kyabawaddeyo wamu ne group ey'abo abaali ekitalya bonna bakwatidde wamu ne bakiika ne bagendayo. Mama Sam weebale nnyo naawe kubanga ate obadde musaale nnyo ng'omye omutwe mu kintu kino. Kale Cruise exclusive gwe mukutu kwoli Allen Cruz gemanya subscribing atuweze emitwalo 7 otherwise njagala obasibulano siba bulungi mweraba.